No, Dr. Wako. Olowooza best way yandibadde etya kuba bwe tutunula mukulu Saddam yagaye waliwo ba grade 2 teachers bali phased out. Muina resistance yonna temwagala grade 3 egwewo ne grade 5. Grade 2 nga tebakayana. And interestingly waliwo abatandika ne grade 2 ng'olwaleero ba professor. Bayita omumpola n'agenda ng'alinnya kati otuukeeyo nga professor. Mwagala mulaba ki kizibu kirwaki temwandyagadde nnyo grade 3 ne grade 5 bazi phasing out systematically. Mukama wange neyanziza omulimu omukulu si butayagala era tewabeera misconception nti aba private institutions tebagala degrees. Mwogerera abasomesa bonna obuzibu obuliwo is it the timing? Okay. Kubanga wenjogerera wano policy paper eya national teachers policy yafuluma 2019 era mu Gw'omunaana awo cabinet negiyisa. Tubadde tukyali awo waliwo new curriculum eya lower secondary yafuluma ne basomesaako abantu within a week or two. TOT, training of trainers. Wenjogerera waliwo ekigenda okufuluma nti kati buli region bagenda kusomesa aba infants mu lulimi lwabwe. Aba Buganda mu Buluganda, Acholi mu Lucholi, Wanyango mu Lunyankole. There is also that thesis is coming out. Tukyayogera ku ekyo. Assessment nga waliwo omukulu Gayira gyagoyeddeko assessment y'aba foreigner gunde assessors. Ebintu bingi kyamaani ebiriwo tewali awakanya government naye policy analysis abakola policies zino either baclashinga, either tebalina kumanya bulungi, either tebalina research bulungi, either enteekateeka yaabwe waliwo ko weewaba lwa nsonga ezi 3 era mu ekyo njagala okwongera okubuulira Dr. Munange nti kyayogera nti private institutions bakyajinga nnyo nkuwadde breakdown talina ne wayogerera nti private institution ekyajinga nnyo nti era baagala sente. Omuntu atalina passion ya kulwanyisa actually if nti private institutions ziri lucrative bameka abeyongedde okujja okusomesa okugulawo amasomero naba mbayina 10 bayina 5 omuntu omu galina amasomero 10 oyo akoze atyo ayagadde actually twali badde mu sector yaffe bali badde bawana medals zino mbulu bale medals zino biki bale wadde Nalubale si Lubale sorry Nalubale medals zimanyi best servant medal heroes. It would be from bano ba private institutions. Kubanga kambabuulire ba members there is no any development kano kansoke nga mu Lunyanyimbe any development of a nation without education. Sure. Education is a fundamental character ekola ku human resource and human capital. Teri engineer, teri doctor bino bye bagamba mu ba scientist nga tulina over 20 doctors abatalina mirimu ndinane data. Uleke wa artist kubanga asomeseza ayambye omuntu okumanya history n'ebintu ebyatandika entalo naki ekibongera okubazimba. Waliwo some mishaps ezijja ne zikola collision. Therefore abakola police kubanga white paper yafuluma 1992 ekibadde kijigana okwongera Professor Senteza Kajobi the late second national development program yafuluma 2015 up 2016 2021 kati tuli ku third national program. Ebyo byonna tubijja mu Geneva conference eya standard development goal number 4. Assessment yeyo ne criteria zizonna okwanebolinga omwana okufuna quality education byonna mu SDG 4. Kati obuzibu obwajja mu African continent and whereas it is a policy worldwide kati ama government tebefiira yobo omwana asoma obatakola ki kati n'ofuna omuzadde omuntu afunyeko ka capital nganze oba nengenda ne mu banka nengamba kati wana abaana bajja kufuuka kizibu in future kanteekewo essomero twongere okubatendeka. So we need that real salutation
2 twetaaga okuyambibwa, 3 twetaaga okubuuzibwako. Do you know nti policies zino zonna private sector tebeeramu? Haji Katerega agambye we yafulumirayo abadde mukulembeze ayina essomero mukulembeze mu district omuli amasomero naye yabiwuliddemu akaguno. Nja kumubuulira bino bifuluma bufulumi ate kyogamba budgeting babudgetingira bonna naye bweba implementation yetuuse egenda side egi. Kati awo ekyokugamba nti Gundi bakyajinga nnyo nali agadde mukijjawo nakukijjawo kuba kati bwe tunaatandika okuleeta wano amasomero agakyajinga omuganda wange oyo ajja kwekweka. Honorable Sewungu yali atudde wano wennyini yaga mentioning ye yagambye ye mubaka wa parliament mukulembeze ate munnamateeka ate musomesa yaga mentioning mangi nyaga bagataka wansi wakakadde kamu kitundu ngalina taata wange naye sijja kufulumya neeri nokompeyalinga nagaffe. So muganda wange ekyo yali badde akijja ku mutimbagano luno neyeebaza bwebaza aba private practitioners nti tebanoonya nsimbi baagala kuyamba ggwanga okulwanyisa okusinziira ku SDG 4 ne National Development Program 2nd and 3rd okuyamba eggwanga okwongera okulwanyisa obutakola ki obutamanya. General omutesitesi ekigambo skilling tekyetaagisa degree. Kyova olaba nti abantu abagunjuse bavudde mu basomesa bano. What would be very much required abantu bano bafuna batya skills, additional skills. Ababadde bafuna degree okusomesa mu secondary ne primary babadde tebabeera skilled nga abayise mu training institutions. Lwansonga eri bwogenda bakutraininga kusomesa imparting of knowledge. Omwana waliwo we bayita low slow learners kuba teri stupid person. Waliwo ba slow learners ne ba quick learners. Abayiga empola n'abayiga amangu. Babakwata empola n'abakwata amangu. Era omukulu ono wayogeredde nti omusomesa ono yagendanga mu kyalo n'atuuka mu maka bamuwerokaminze batya omwana gwasomesa ali atya alabe environment eyo ayongere okwasesinga omwana ono n'okumuyamba mu ssomero. Era abasomesa baffe ku mulembe ogwo ng'alina engato egudde olubege bweti asindika akagaali bwe kati naye nga n'omwana abadde ku luzzi adduka n'amugyako akagaali n'amukwatirako. Respect eyo values zonna ne zidda nga zikola ki zibulawo. Kati ono amaze diguri ajja kukuwa assignment chapter 4 read about that topic, do this research and tomorrow I'm going to mark. Oyo bwe bamuwa talina skills zonna obudde tabulina. Kati ffe ku level yaffe when I give you an exercise I want a thesis ndina okumarking almost for a month bwe mbeera n'abaana nga 5 abali ku masters program oba degree. Why? I need to know omuntu ono basis yayise kuki. Ekyokubiri concept yagijjewa, problem statement yagijjewa, gye bayita critical analysis agifunya atya, conclusive remarks. Kati ffe twasesinga bwongo capability oba enfuna y'ensonga ekitaliiwo mu bano abavuddeyo buvi. Kati ate eyo ye training ebadde mu NTCs, KTCs okufumiitiriza okwo kye bayita critical analysis. No, ayina omuwagira bombi badokita. Badokita banaye ababalaba bano si badokita ab'omu ddwaliro. Ntegeeza abantu nti abalala bono dokita n'oli dokita si basawo wabula PhDs. Doctors of philosophy. Nti ewo wennyini wooli nga nagambye nti tubadde tufumira half baked. Awo wennyini wooli yensonga lwaki changes bana badde basoma busomi n'agenda nga naye tayize kyalina kukola. Kati ezo changes ezeetagisa mu bino ebipya. Diguri eno erezzeeyo naye ensomesa yayo badde yesatu bagitadde ku 4 nkitegeeza babaddewo problem. Okay, doctor. Webale kunyongereza ekitegeeza ali wange. Kati ekirala ministries ne ba police gundi boyogeddeko omwana avudde mu S5 S6
amaze history amaze science oba chemistry afunye OOO subsidiary agenze wali nazinira mu bantu banaye mu mpakalulu ne bamuwa akalulu nti naye agenda akole ki aliye kati waliwo engombe eyo naye agenda akole ki aliyeko atuuka mu parliament asiiba mu canteen ntera nnyo okubeerayo naye nkubuulira nti abantu abasinga obungi bali mu kantiini ku lwali mikwano kucakala mipiira have been there several times kuba nze nawandika concept paper yagenda honorable Kenya nze nawandika concept paper eyo gye batembolinga nagiwa speaker twagiwako General Sale ne tukola analysis buli kintu ne bagamba no this is very critical it is a timing bomb a moment so we walk interrupting kati General Sale mwagimuwagikozesaki twagala operation wealth creation be bakola ku bya agriculture byabakisanja byakifuula nnenge neka Dr. Amali nsonga yagamba twagala operation wealth creation twayagala fe mu private sector tufune that component gye balina okusikiringa abaana baffe nga tulina even over 730 institutions etwagala okubeera munoonya skilling nga twagala batandika okuyiga balunda batya bakola kyera bw'oba osomye program zange when I was presenting before the president mu January namugamba agriculture tewabeera na muntu yenna azanyisa kigambo agriculture we are best agriculture should be a compulsory subject okuva ku new curriculum bali bagisudde bagisuula eri mu kasasiro kati osuula agriculture oleetera Swahili oba oleetera China noolaba wakifuula nenge kyevudde kugamba nti nawo waliwo bayinza okuba wakibugwe abakola policies ngambye bayinza sigambye nti bali kuba akonako keetaaga okuterezebwa bayinza okugamba Dogera nagamba otuvumye nedda bayinza okuba kuba kati tosobola okujja ku besisi ye twakulirako mirembe na mirembe situdde Uganda okufulumya pamba okufulumya emmwanyi okufulumya naki okujjako okumodernizinga ne kye bayita okukola gundi tuve mu subsistence tugende mu intensive agriculture bagamba nti is now optional ate amasomero age gavumenti gennyini gegatandikanga bw'oba otusereti nga bakuwa nkumbi bakuwa luso kati novaayo ng'omanyi nti agriculture is a punishment subject ndowooza munanjulira kati omwana n'aluzinga interest nga bwekyali edda nti otuse ku road block boogera Luswahili kama onatoka wapi oluyenda wapi jaba kati buli omu n'atandika okukyawa Oluswahili nagamba banno batulugunyi olulimi lwa trocha abajja okubba boogera Luswahili nekifuuka nti lulimi lumenyi lw'amateeka kati concept si ezo obubondo obwo bwe buleeta kye bayita critical analysis oba okufumintiriza ennyo okulemye okujjawo era kyova olaba ngamba nti gundi muganda wange singa bayitako abantu ngaffe abava mu private sector kuba ffe tuli value for money waliwo nayogedde ku report nti 60 nga tebali mu classes bali absentees abo amanyi nti alina shiwa money ajja nasayininga naleka kooti awo mu office nagenda bagamba teacher gundi ali kumpi awo kooti togiraba ali kumpi awo naye ng'atambudde mayiro 10 taliiwo kati mu kipya baleesewo license ne certificate 2 years bwe bakwevaluatinga ne bakwesesinga ng'okola ebyo tebakuwa license naye akwavaluating nga yataliiwo kati ate onevaluating otakati naye ffe tuli ku critical monitoring evaluation tulaba akasente kano ngenda kakuwa naye okoze service ebintu ng'ebyo Dr. Olinga agamba nti bandi balese babeere muli nga kyoga bakolanga upgrading mpola exactly awo bali badde ba modernizing nti kati program ebeere ki refresher courses zino zijje zitya kubanga muganda wange ngenda okubuulira nti bwe bakola ekyo kati esente oba capitation abantu bano abasomesa babadde bafuna omusaala mutono balina families obuvunanyizibwa bungi esente ezo ez'okusoma diguri emyaka 3 n'ogwokuna ogende mu practicals oba internship biki bazigyewa ekyokubiri boyogerera ebyo bali ku age ki kuba waliwo ali due for retirement waliwo abakayingira obuyingizi ezo components obugundi obwo babukoze batya ekirala amasomero gano gabadde gatendeka grade 3 grade 5 ge basazizaamu gagenda kozesebwaki ebyo byonna
togenda kwonoona sente za muwi wa musolo. Actually nabadde mpulira ku mwogezi wa Ministry Education namulabako era ku Parliament yawo naga nti amasomero ago gadde tegajja kumenya bumanyibwa nti awamu bajja kusamu secondary schools wezeetagisa ebadde teachers college naye nga tewali secondary efuuke secondary school n'endala skill zebenga tertiary okutendeka ebyemikono webityo nti okusinziira ku bwetaavu bw'ekitundu bwe bunaabeera. Kade kankugumize kano muganda wange Dr. Kayogedde, gavumenti bw'oba okola assessment terina masomero erina less than 10%. Kayogedde nti bazimbye mu byalo eyo teri amasomero gavumenti geriko ge bayita missionary schools ge bayita government aided schools. Bakola omukago abamadiini abakatoliki abaangerikani abasiraamu era abakatoliki ne bapuulinga kati abo already wenjogerera bazze waffe we already negotiating on how we can make a memorandums kati ba taking over in that ne bagamba gano gaffe it is government aided government egayambako ne police ne act kati awo kati nga Bungereza njagala okwabula nti Bungereza kati balaba private institutions nga bakola better ne bagamba naga public ne bagabawa on programs nti mwongera okusomesa abaki abensi banansi bongera okukuguka naye kano njagadde okakubulirako nti assessment season ezimu kuba mission ya National Teacher Policy egamba nti to produce quality, motivated, accountable, adaptable teacher that are responsive to education development needs. Nti okubangula omusomesa w'omugundu asobola okweyiyiza alina accountability mukiyita ki obuvunaanyizibwa obw'okubalirira emirimu gye adaptable gwe basobola okukola ki okufuna n'abanga akyukira mu mbeera ndowooza bibiri awo issue eno tebaddewo obuzibu buli kino oba obuzibu buli kwongereza ku kino kukibangula na kukimotivating okukyongeramu akasente. Ekyokubiri wenjogerera wano waliwo agafuluma era mbadde ngalaga ku bannange gavumenti esaba obuwumbi 520 from World Bank naye ku obuwumbi obwo 520 obuwumbi 317 60% facilitation to be spent on overseeing the implementation of the project. Ku buwumbi 520 yes obuwumbi 3 za kusasula bano abagenda okutunuulira enkola eyo bwessibwa mu enteekateeka eyo bwessibwa mu nkola. This is a public document. Ku buwumbi 520 320 bugenze kulaba obukola omulimu gwennyini buliko 2 byokka. Kugamba honorable bakuwadde sente za kola mbaga naye chairman w'embaga aga nti ye 7 ku 10 ye n'akakiiko akanaateekateeka embaga ze zibayamba okuteekateeka embaga mu ekyo 40% 4 ku 10 bagenda mu zino camps ezirimu abagundi refugees bagenda kuzizimba eyo 60% zebaba bazimbira abannayuganda. Obuzibu obwo sigambye nti bakibogwe akantu kali nyongero okukagumiza omuntu oli nakuritikana kwegambanga wefumintiriza olina omutima ogusavinga gavumenti ono kyayogeddeko patriotism nzali ebweru ku kisaawe bwenkulengera nkuyita kimutemu agenda okwefumita mu kigere agenda okweteeba goolo oba ddala afaayo okuteeba mu buzibu okuwangula n'okuwa gavumenti ekitiibwa okuwangula. Ako kekandeeta ku nsonga eri nti tewali agaana okubangula abaana abasomesa abafe okugenda kuki ku diguli naye process yeno ekirala waliwo ogundi gavumenti kyetenaba kukanya bulungi oba kwetegereza ekigambo kye bayita psychosocial challenge kyetaaga psychotherapy.
singa kasooka tuli mu pandemic gundi eno omuzungu akiyita pandemonium kiringa wewalaba firimu za Yesu nti bwe yazuukira ejjigi ne lyabika abalala batomeragananga abalala ne bagona agenda mu isiti ono wesiti kwegane wabeerawo akavuyo pandemic eno bwe yaleeta kati buli muntu alina kye bayita psychological torture. Ekikulu ekiriwo kyensaba era nabadde ngamba ba parliament twetaaga a vote immediately nga tetunaba kugenda basomesa bano kusomesa omutemwa basooke babangulwe kye bayita psychotherapy babudaabudibwe bakomezebwewo okumanya nti bazze mu education system. Ekyo si kya region yokka si kya district yo kituukira ddala na ku ssomero. Bwe tutaakola ekyo ate tuli mu katyabaga kalala nnyo kubanga omuntu ono agenda kujja asansusa ebirowoozo byonna byesudde yeetaaga okukuŋŋaanya tumubumbe bulungi adde ku mulamwa atandika ate ayambe abaana abagenda okujja nabo nga ebirowoozo byonna byakoze ki byasansuka dda. Tweyanza